za Dr. Honorable Mbidala Musoku batuliza. Dr. yali yanjawulo muko ulide. Nange ne wambulidde lwakubo nkirabye leeti. Mugana nange sewavuno gwolese nze ebyobufuzi byabwe sibimanyi nnyo naye kyemmanyi. Nti muganda wange. Era ndabye ko mwenyu kasitobule mu studio. Nze nina abantu batono mwami kungu bempita baganda bange. Abasinga tuba tumanyiganye. Naye gwe nkuyita muganda wange obeera muganda wange. Kati ono musajja muganda wange. Nolwekyo bo politics waabwe simumanyi. Naye ayagala kumyuka kyemmanyi nti Mwami Museveni mu kulembera NRM wano mu Buganda. Sizibeti ndabanga mumyuka ebiseera ebyo. Ebintu bya atenze okuva nalaba tsewava twakolagana mwana atunga tulwanagana. Kwanga yebbanga lyonna abadde wa NRM nze mbadde wa DP. Ntube ekintu kyange Makerere naye akube ekintu kye. Kwegamba and omuntu gwosinga okutegeera nti aina omukwano obwesimbu n'empisa ye muntu gwe mubanga temukkaanya. Kwotegerera omuntu aina obwesimbu. Omuntu gwe mukkaanya naye opimanga nnyo oteekanga nnyo ku minzaani ekimuleetera okukkaanya naawe. Omanyi biringa bino olaba bano abantu ababeera ebweru abakola ekyeyo n'akuba essimu e Kampala ne bamugamba we miss you. Tekitegeeza nti ddala mutuufu baagala ojje. Gwe ky'oba okola osooka n'obalamu n'ogaa tikiti entwala enziza ya Uganda ya sente mmeka obukadde 3.5. Oyo akugambye nti tukumisi nga tuludde okukulaba mubuuze nti olaba otya bwenziweereza obuweereza ne mukolamu ebintu okusinga nze okujja. Omwesookayo. Gero kulanga ansa. Ziweereza. Eriweereza. Kati kitegeeza tebamisinga gwe. Bagala kyolina. Njagala nnyo ate era nze nkolagana nnyo n'abantu abali mu kibiina ekyenjawulo nange. Kubanga ebiseera bisinga tebalina kye bakwagalako. Okujjako gwe baagala ng'omuntu kati yono sewava. So sewava ne mugenzi kitaawe yalinga ntwalanga mwana. Era nga tukyala. Okay. So nze byansobera naye politics ye bwatyo. So n'olwekyo ekyobusobozi ekyokubeera n'empisa ekyakirina ekyabalonzi kyabwe kyabalonzi baabwe. Era ekyo Mukama yagaba obukulembeze. Tutandika program yona ku lwalero Mwami Museveni yalabiddwako gajjayo nomination forms. Ebibiina bingi biri mu kweteekateeka, but my question today is ebibiina by'obufuzi eddimu gye boolekedde lyenkana ki nga tuyingira kaluka mwaka ogujja? Omanyi nze nina ekizibu mwami kungu naye nakugamba nze ku programu eno nti nze njogera mazima gokka. Ebiseera ebimu amazima ago nange kenyini gaba gankosa nizina kyakola ku ludda oluvuganya naffe ffennyini ojja otubuuza oba kuffe kuliko omu gwe tukkiriza nti yasobola nti yasobola okubeera pulezidenti n'oludda oluvuganya naffe tetukkaanya naye buli omu alinya ku minzaani ye saidi yeye owanumpaga Mwami Kyagulanyi yasaana mwamuga Mwami Mao yasaana abefudisi baga Dr. Besigye rather Nandala aba PFF bakugamba Dr. Besigye kati aba DF bagamba Mpuuga yasaana ate tebagamba nti yasaana naye bavumira ddala omulala lwaki tasaanidde. Kyokka jjukira abalonzi betugamba be bamu. Kati ate bano batsowava bo beesimbaganyeeko naye bo bonna bagamba asaana aliki omu President Museveni. Sisuubira nti simanyi naye nja kunoonyako kutango doyi mubuuze ddala foomu zeezo wali okoze nnyingi kuba pulezidenti bwa Uganda ng'olinze bakandidate abalala bajje bangi. Ka information Dr. Tango Doyi bwe yali amaze okuwa Mwami Museveni empapula yayogera naga nti empapula ninazoomu ku kifo ky'obwa president oba ssentebe w'ekibiina n'ekifaananyi nakiraba naye nga toyinza kumanya President Museveni ye yagenze ku electoral commission bamunominating oba electoral commission ye yazze eno ne empapula ze kubanga yabadde ku ntebe ye ey'obwa president si ku ntebe z'osangayo asewava ku batuula eriko sebava watudde si President Museveni we yatuula so n'olwekyo kitegeeza omanyi quality ya consensus ne bwe muba temukkaanyiza nakugamba consensus tekitegeeza unanimity
kitegeeza n'omuntu atakanyiza naye okwerekereza obutakanya bwe. Eyo quality of leadership eri waggulu. Kenya wano abasajja bali mu kutambula buli omu alina ekibiina. Ne deputy president gwe baakayimpichinga Gachagua naye aleese ekikye. Kalonzo Musyoka naye aleese yagamba nti abakamba bonna bandi mabega. Gachagua yagamba nti Western Mountains bonna bandi bulungi. Kakati abantu bonna Matiangi naye agamba nti abakisi nabo bali nange. Raila Odinga yadduse akwataganye ne gwe yesimbawo naye n'amubba. Bakwataganye nabo bakoze Ruto ba Uhuru. Ruto bakolaganye kubanga yesimbagana ne Ruto. Naye ate kakati bali wamu. Bakoze broad based government bana Kenya bagiyise bread based abamuwakanya. Kakati kikulaga nti bakozesa kinasoboka minzani gye bakozesa eririyo bagenda kumaliriza nga opposition bayina candidate ki songa buli omwalo oza asobola okukulembera fe muffe tulina mu ne ba candidate abalowooza nti baafuuka ddaba president ng'akolera ddala akatebe ng'aka president woono nga galiko ne coat of arms nakolayo n'ekijejije nakola kakati tulinga bali mu bintu by'okuzanya mwe bali abo tubayina babeera mwe bali so kakati obuzibu bw'obeera naye n'oyo nti gwe bw'oyagala akola ebintu bingi nnyo ebinoonya obwa president muyinza n'okwawukana kuba ye abulina already obwa president abulina kakati ate gwe omugambo okunoonya ekintu ng'akirina so oyinza okufuna ekizibu era ogenda okukakkana nga tojja nakufuna tiketi kuba era abuuza naakolera ani so n'olwekyo bano bayina enkola yaabwe nti olw'okuba bali mu gavumenti kitegeeza bw'oyogera ku buli bw'enguzi bannaabwe baba bayina kye bamanyi ku bwaliiriddwa naye munnange tobiwulira nga beesimbaganyeeko tigwe wabba kino naawe wabba kino kati olaba nti naakatuulidde wano sinnamanya sewava yeesimbyewo naani why because tebavumagana n'erinnya talyogedde naye ebyaffe singa kakati nakwogera lisiti y'amanya nga 18 so ndowooza tukyali n'olwekyo mbadde ngezaako okuzimbira point nti President Museveni ku mbeera eriwe yabadde ayinza bandi musekeredde mu nsi yonna singa teyajjeeyo mpapula kubanga ffe tetulina consensus nti kuffe omu yekka ye gundi asobola otukulembera ne tukola ttiimu ne tutwala obuyinza so we have stopped gunning for the high office twakoze ebibiina ebyenjawulo buli kyalo kati kiyinza okufuna ekibiina buli kyalo so entebe eyawaggulu erabika nga master plan tetuyina Museveni akyabayinako edge so nga ate twandibadde tumukaluubiriza okubba obululu naye kati tumuyambye ffe obutaba nabwo problemu y'abantu baffe nti kakati abantu abatukusinga otukulembera mu public opinion bebasinga obutamanya babeera ku social media si mainstream media bibeereyo ku social media bibeereyo ku social media bebabeereko era bebagirayo bati ne bavuma ne bayiika kati ne bayiikira omuntu naye bye boogera tebabimanyi aboogera bennyini tebamanyi kakati tubeera n'abantu omanye edda bagamba nti a dog wags its tail nti embwa etenga omukira gwayo kati ate embeera gye tulimu wano ffe the tail is wagging its dog kati omukira kati ogulengera nga gwe gunyenya akabwa kyekiri mu opposition akabwa kekanyenyo kakati omukira guli kabwa gukanyenya so ye problem gye tulina nze binkabe amazinga nga muli bubi tuli bubi nnyo naye tebaagala tuwogere kati bwe tutayogeri tetujja kiringa busawo nze ndi lawyer nze bw'ojja n'obeera nga n'otandika okuguwoleza mu ofisi yange kitegeeza ogwo gunnemye nze olina kumbuulira buli kikyamu ekiriwo nze natendekebwa okuwoza si ggwe naye oyingidde ofisi yange ogambe n'embwa egamba mbu nagikutte nze gwolaba sinagikwata nze kankubulire genda obawoze nze nina kukubuuza nti bamuyitaani nti mannya gundi kwaba ogamba nti mbwa sinza kuwoza na mbwa olina kumbulira mannya ge wadde tomwagala gwe gampe facts yajja atya yakola atya mwakola mutya kubanga nze ndi mu kunoonya yakkiriza otandikira bwe yaba yali ayambadde jiini eyo yatuuka etya okubanga eri ku fulo wali kye mwayingiramu bwe mwakimaliriza kyaggwa kitya tayinza kubanga yakuwerekera nako ng'ogenda naye n'amaliriza ng'agamba after like 1 month ndi akuwaabidde wamukutte kugamba waliwo ebintu ze bye ndina okunoonya teeka lyagala kugamba yakkiriza
abalenyo ku webuzibu wetu radio phone radio 7 mbadde kubulira ebibina by'obufuzi ekyamazima tebiri wano ka mu Uganda mu nsi yonna katuyina ebibiina no badde nti ingini yasawa batu yagala kumukola ki sagala bambi na ango jobaddo sagala kumutawanya nina ebintu bingi ebyomusomesa kuba musinga obukulu n'okumanya ebintu bino naye eno si ye time kuba kakati saawa eno ayina naye omulimu gwayolekedde n'olwekyo wakoze ensobi okutuyita ate nga muto wange nja kuleka ensonga ze nga bw'azoogedde abatuwuliriza mmwe mujja zisengejja kakati nze ensonga ze njagala okubasomesa nti kyangu okutegeera oba ekibiina ky'obufuzi kirina internal democracy kyangu kati ngenda kuwa ebipimo kubanga ntandika nga nkugamba mu nsi yonna mulimu ebibiina 425 nga nakino ekipya ekyakajja weekiri ekya DF ebibiina ebyo byonna tebiri mu nsi emu so ekiri mu Uganda n'ensi endala nnyingi zibirina naye ekibuuzo ky'olina okwebuuza kwotegeerera oba omuntu akulembera ekibiina alina internal democracy gwayitamu okuddamu kikulembera ekibuuzo kiri kimu waliyo olukiiko ki olusalawo mu kibiina nga si yalukulira bwe luba lutudde Seke yatula echobe mu 2020 yaliyo ani abeera chairman so kakati kitegeeza nti bw'oba oyagala okutegeera nti wabeerawo internal democracy era abantu abamu nabagamba ffe mu DP tulina internal democracy olwaki president w'ekibiina talina lukiiko lwakulira nga lutudde zonna naye alwanira kakisa kwogera zonna ezisalawo national council national chairman yabeera speaker nona alwana ne batamuwa mukisa delegates conference ate eyo yo egenda okutuula okulondesa fenna tuba tetukyalina buyinza nga batudissolvinze era nze nabiwulira eno nga babyogera oyo mao gwe mwali mulaba naffe fenna twali tetukyaliko ku bukulembeze waliwo omwami omwe yalondebwa bamuyita Mutenyo Kennedy Mutenyo ye yali afuuse omukulembeze w'ekibiina era yasulako olunaku lulamba so n'olwekyo that democracy alone ekufuula ng'oli powerless ne wabaawo ebisalibwawo kitegeeza bisobola okusalibwawo nga bikunyiga bw'okebera NRM national chairman ate ye yennyini yalonda anaakulembera okunoonya okukola enkalala z'abalonzi okuteekateeka olukiiko lunaalondebwamu si bantu be bamukubako akalulu ye yamwerondera n'alonda agenda n'obubala n'alonda agenda okukkiriza nti eyo register y'entuufu abo be balonzi ng'abalonze by appointment ekyo kirina mu UPC nayo constitution yaabwe bwegamba so kitegeeza nti kiba si kyangu omuntu alondeddwa obulondebwa n'aweebwa omulimu ogumu w'omusaala okugamba nti byagenda okukola eyamulonze abyeraliikiridde si kyangu kye twali tugamba nti ne electoral commission bw'oba oyagala okutegeera oba egenda kutegeka ezo standard omusajja yazikola ye Professor Robert Dole University of Yale emyaka ndozanga centuries nga 2 emabega we wajja principles zotegererako nti okulonda kujja kuba free and fair election system etekeddwawo electoral commission bw'ogende South Africa balamuzi judicial service commission ne parliament eriko n'ebibiina kati kitegeeza nti kyali kyangu ekibiina ekiri mu buyinza okukifukamiza ne kibanga okukola government kiina kukolagana na kibiina kirala so wane waffe omuntu omu yaba abikulira either directly oba indirectly ogenda n'otuuka nga buli kintu kyonna ekinaabeera mu kalulu ekyamazima ye yakisazeewo ye yalonda electoral commission si chairman yekka naye yennyini yalonda omuntu namugaa gwe chairman gwe secretary okubeerera mu kibiina kye n'okulonda ne mu Uganda
kakati ne baga nti ekirungi police ebibeeramu nga naye yagironze baga nti tewali tabu police ekkirizibwa okuwa bwaba waliwo ebizibu okuleeta amagye ne gayingiramu nago ye yagakola ki baga nti abo bakubba kooti n'abalamuzi yakoze ki kakati omuntu omu oba omukemye okubanga buli kintu ekigenda okusala ate n'agenda ku paper ne yesimba because clearly bunyonyola alaga nti ebyokuwangula naddala ekifo kya president mwakifuyedde mu ngombe. So what are you looking for? Why would you front candidates? Kino kifaanaganako ne accident wogwa kabenje ng'omwe emmotoka akutomedde yesi yavaamu n'akuyigiriza bwe bawenyera. Kino kyolaba tukola tuli mu kuwenyera nga tudduka mu luguudo. Akabenje kazze dda. Ne tulabudde wano ebbanga lye tumaze ku programu eno mwami kulu. Tuzze twogera. Nze waliwo bye nnina obuyinza obusalawo. Ne bye sirinaako buyinza. Kati bye sirinaako buyinza ate bye bibadde biyina okukola. Bino ebintu tuzze tubigezaako. Akaseera waliwo we katuuka. Ng'opposition kirabika esobola okufuna candidate omu. Mu kulonda okwasembayo kwe twakola TDA Alliance. Dr. Besigye n'agivamu omulundi gumweko n'aggyayo empapula ng'ayina amasannyalaze gaali 3 phase kati ndooza ayina waya ziringa za internet ntonotono tezikuba oli bwakwatako teziginza kukuba kati takyasalawo kati asalawo ye yandibadde anoonya ebibiina bikuyambyeko bitya naye kati okusalawo kwe kujja kuddamu kupimibwa mu minzaani ejja ate kijja kusinziira poliisi n'amagye g'abano gamukutte gatya bwe kamukwata nga tegamufuddeeko ajja kusigala ajja kusebengerera naye bwe ganaakwata nga bwe gamuta awo ajja kufuna public sympathy abantu bamuwa naye nja kubeerako president wa Uganda nze nkimanyi ekyo saagala muntu yenna alowooze nja kubeerako katika tuli eri ekiseera kijja kutuuka betya President Museveni bw'alambula abantu ku PDM alabe abaavu alabe enkola ya PDM bwetambudde ebitundu 9 ku buli 100 eky'abantu beyalambudde bonna baatandika okutegeera nga ye president nolwekyo ali mu kukola assessment ye akoze atya emyaka 4 okimanyi mwami kungu nti bwe baali balwana mu lutalo lw'eruweero baali basobola okutwalako ente eyo ebayambe mu kuliisa amagye naye ne bakuwa akapapula nti bwe tuli wangula ente eyo tujja gikuddiza emyaka 4 we giyitiddewo kitegeeza eyabawa akapapula ye yafa kinana ku buli 100 si be baliyo kati era juzi bwe yatambula mukko waliwo ekisanja kiri we yatambulira akole mbwatambula olw'eruweera alutambuze bigere abantu be yasanganga ng'ababuuza ono gundi eyabeeranga wano nga bamuga yafa naye ono ye muzzukulu we kakati abantu abaliyo abamubanja abamu amabanja baagerabira abalala batata baabwe baafa nago mu ddaame president wa Uganda gwe nga president nze kati njagala mubuulira tosobola kutegeera baavu kubanga gwe bw'oba onaalambula bakutegekera w'ogenda okuyitira olw'ebyokwerinda gwe toyina mu kye bakutegekedde n'abakitegese balina ekigendererwa lwaki bakitegese kati pulezidenti bw'oba oyagala okukola program eveemu okugaggawaza abantu waliwo ebintu bye twagala okutunuulira how do you arrive at the sampling procedure nti wewagundi gye ngenda olondawo otya wolaga wogenda okugenda ekyo kimu kakati bw'omala okutambula n'ofuna ripooti ogenda giwaani ayina giwaani ono muganda wange akimanyi tayagala kyogera naye pulezidenti aba ali mu kunoonya bululu ali mu kampeyini olunaku olwaleero bw'obanga twali tulina okukola population census mu buli myaka 10 nekigikola nga wayiseewo 20
kitegeeza tosobola kukulakulanya bantu nga tobamanyi tikisoboka kubanga byobala per capita income nti tubale buli muntu the total money value of goods and services produced in an economy per person GDP per capita kitegeeza olina okubanga omanyi ebikoleddwa volume of transactions mu ggwanga ekyokubiri olina okubanga omanyi omuwendo gw'abantu abali mu ggwanga naye abantu betuyina ebitundu biwerera ddala nga 6 ku buli 100 tebaliimu mu economy ya Uganda. Omuntu amala omwaka mulamba era ekirungi gwo kyeyogeredde amala omwaka mulamba nga talina sente n'emu gye yali akutte nga jja n'alimira sewava n'amuwetooke n'agenda eka awo tewaliwo VAT kubanga kati at least VAT yatuuka ku kyalo naye awo tewaliiwo. Tulina abagaggawadde mu Uganda wano nga bamukwano naye ng'ekibagaggawaza be balinga revenue eya Uganda nti mukwano ojja musanga nga buli nnyumba mulimu ekitole ekya sabbuuni naye ng'ate si buli nnyumba ndi gavumenti ebadde efunamu ssente so asinga UR okukuŋŋaanya omusolo kyovulaba abali ttaka lya bukadde 2.5 obwa $, ataddeko ekizimbe kirimu ekika kya SC n'eddagala erikozesebwa okukuuma ebibwa bye yajja mu Austria bibeere mu mbeera y'emu ng'eyeeri nga ekibwa buli lunaku akifulumyako $2 za America 2,000 buli lunaku era nga n'omusawo yamuleeta specifically kukola ku mbwa naye nga sente zaafuna zisinga sente abasomesa nga 45 ze bafuna omwezi so n'olwekyo abantu kati beeyagalira mu nsi etali yaabwe okusinga bannansi why President Mugabe ndipina kyetuyita bakisuubiza establishment of an indigenous base economy nti ye bwana atwala obukulembeze mu 10-point program twali tulowooza nti bannansi be bagenda okuba n'enkizo ku busuubuzi bw'omu ggwanga tikiriiwo olwaleero bw'obanga oyina omusizi w'ensimbi ow'ebweru ng'ayina ettaka lyafunye ku bwereere kitegeeza zze okuteeka essente mu food sector eyebeera y'abannansi South Africa bo bakigaana babagana n'okugula ebiduuka bino bimasimati Walmart yali egala kigula ne bikalakaasa why tetukukkiriza ffe kuteeka ssente mu byandya ebyo biba by'abannansi kubanga ekikudduse sayira ndi tekyali ttaka ate bw'otuukawo ne balikuwa ku bwereere munnansi agenda kuteeka wa ssente ze that is bad economics. Ekyokubiri bwe tuba tulina akatale akali direct wabweru w'ensi kati nga kano akali mu African Growth and Opportunity Act aka America awo tokkirizaawo muntu avudde bweru kuteeka ssente mu area eyo twali badde tetusuubira muntu yenna atali munnauganda kubanga ayingiridde mwanyi kati bazze okimanyi bulungi abayitale eyo yandibadde indigenous base economy munansi bw'oba oyagala okufuna kyetuyita tikakati bw'ogamba nti twagala kuyingira mu middle income status baani bagenda okuyingira mu middle income nga bainvesita balala kitegeeza nti omusajja ajja kuva e Brazil ng'akatale ke bakagadde kwota yaabwe eweddeko mu America kati ajje atagigulirewo wano economy yaffe efuuka round about tebeera stop over air resources no so waliwo ebintu muganda nge sewava ogamba nti tubyogera kubanga si ffe tulina obuyinza okukulembera tetunabufuna mwogera bwogeze ffe tulina kwogera bye twagala kukola musobola kati kyetusobola naye kale aveeko wiiki emu mbikolemu tulabe nja kubasoogera nakwogera akola atya aveeko wiiki ne bwampa wiiki emu babbiri muvuganye anti sisitimu eriwo tonaba kutuuka muvuganya n'avaako kubanga ye yennyini yateekawo kakati gwoba n'omuzannyi nga ye yennyini yadduka ne firimbi ne bagavuganya oba odduka n'omupiira n'akufuuwa n'akola bw'ati yayogera eziyise yayogera ezinywedde kugamba wakyaliwo obuzibu era nze kyentera okugamba bannange nti priority tugiteeke tulekerawo okuteeka priority ku next election because buli lwe tutuukawo tutandika kunnyonnyola kyatuleetedde bizibu katono nnyo. There is
availability of expression of interest forms for the party's presidential flag bearer and national chairperson, both held by President Museveni. Aspirants must pay 20 million Uganda shillings, collect the 100 signatures nationwide, and return forms by Friday, 5 p.m. Dr. Mbide Chobadde. I think that settles you. Chobadde ya kumanya form yakozemu oba ziriyo nyingi. Okay. Baina provision eya SEC. Omanyi mukulonda bagamba nti even an unopposed election is an election. Kati SEC teina samateka wamwe okusunsula kwegendamu. SEC ja kusunsula naye nga era yagikulidde. Candidate yenna omulala n'abazze SEC ejja musunsula. Empapula zikomeo oba ziremekola ki okukomawo. Ultimately nze njagala bana Uganda basinge kutunuulira miti lukiiko ki olusalawo nga si yalukulira berukubula teruliwo. The fact is teruliwo. Teruliwo. Okay. Good. Your take could DF. Engineer Padayo nga ndabonyenye omutwe. DF yatandika baweze batugambe this is the new beginning. Niye besimbye kwani kwanga nze ebintu byonna njagala nnyo mbitunuulire gye biva sagala nnyo biraba ku surface kwe biri. Nze ndabanga abesimbye ku NUP aba DF olabanga abesimbye ku NUP kola gye bava balwanyisa yo bayogera ku yo kakati kitegeeza nti era nabo tebali mu game ya kutwala bwa president. Naye kakati bali ku game ya kusigaza bifo aba bagikulembera n'abalala okubifuna nga kati naye bagenda kubijja ku NUP. Ne NUP nayo eri mu bavuma nayo tewaliwo baluwa yonna yawandiikibwa ng'ebayita bakolagane. So kakati kitegeeza nti President Museveni ye ali waggulu eno wansi awulira abalwanagana nga bo balwanagana bokka. Berumaluma bokka. Yembeera eriwo nti kati nina mujo omuntu wamulayi Masaka. Jo Masaka mbudu jovira ddala. Naye kakati they said over 20,000 people babaddeyo ku launch, nearly 1,000 delegates babadde delegates conference, and also they spent about 600 million Uganda shillings okuteekateeka launch. Kakati gwe ddira abantu ogambe mitwale meka? Nearly 20,000 mitwale ebiri. Gabanya mu 600 million omuntu abafunye meka. Kanjono kibikwatagana biti ebyo kubanga mu Uganda wana abantu basobola okukungana ku nsonga nyingi. Esooka kubanga bwembala abalamu wano nga bompadde omulimu abantu emitwale ebiri rather ensimbi obukadde lukaaga 600 million n'ogabizamu abantu emitwale ebiri mitwale esatu zimala. Bana Uganda balonda bakuba n'obululu ku siringi 10 n'enkumi 2 naye kakati ejimiri emitwale esatu. Balirake nti bayina sente ennyingi. Okay. Ng'ate ekibiina kipya bayina okubanga bayozayoza nnyo gye ziva. Ffe tetumanyiyo gye ziva kubanga bo tebannatandika kufuna nsimbi za gavumenti kubanga tebalina mubaka yenna mu palamenti. Kitegeeza nti bo bazifuna mu ngeri ndala. Kyekisooka. Ekyokubiri bannayuganda basobola okukungana okufuna ku sente ezo. Ekyokusatu bannayuganda basobola n'okukungana nga waliwo omusoto omunene ennyo nga gwafudde. Tekitegeeza nti baguwagira. Ne baba bazze kukakasa goloza ekireeta jjaamu nga waliwo akabenje akagudde kubeera kubanga mwezi batwala zibulidwa weziyitira ne babali awo baagala kulaba kigenda mu maaso. Bannayuganda tulina kakati ebbula lipikolwa lingiko. Olwekyo abantu basobola okukungana naye gwe kyoba onoonya mu ekyo nti what is the end result? Okay. Tunoonya ki? What is the politics behind that? What is the result fermented by that procedure? Kwanga kakati kitegeeza nti kati ekyalo kye Masaka kyafunyeyo ekibiina
ekyalo kye Masaka Greater Masaka kati inapate nabo bagenda kuteekawo ba candidate kakati tugenda kubanga mu kyalo kimu tuinako candidate woludo oluvuganya wa ekibiina DF tuinako wa NUP tuinako wa DP tuina kufuna kono wa PFF atendo za FDC bulongo ekyakoleddwa ojja kwesanga nga campaign manager w'oyo mupya yali campaign manager w'ono avaako oba akyaliko kwa kitegeeza nti ate bonna message yemu kakati tugenda kuba ffenga tuli abantu nga mukaaga abayina message yemu agende bano nga baleesa omu obululu mugenda gabana bwani so tugenda kufuna ekizibu nti okulonda kujja genda okuggwa nga n'ekibiina ekyabadde kitutteko ku bubaka obwa Buganda obuwerera ddala 50 nga bafunye ababaka nga 2 President wa Uganda yeyongera okubanga yasalawo byayagala maliza ingini yafune ku bantu for example ona bagenti Masaka bafunya kabiina akaabwe bateyo HH4 mukulonda kwa 221 nupu ye kiwangula entirely almost entire Greater Masaka nupu esigadde mu mbereno yesimbe okuba president nga independent musabira ku radio yeno wanga abantu abayina ku ideologies atende enkola ye ekwanagana ya president namu agenza ko akupa magezi ga president nupu eri ku 0 DF sma DFCU DF no chibina chirabacha ADF no not ADF anti kati kinze kamba wabule bachita bati CADF CDFCU bachita Democratic Front DF chagala chi nga kibine kirala kyonna banoonya kutwala buyinza bobe nyini esookera ddala nga bwe nakugambye akaluka bavuka kano mukatunulire nti kaamaanyi nale bombidde mulabe nti generation yakomyewo gye yava amazzi tegakulukutira gye gaali gatakola ki generation eni yonna ebreedingidde mu mulembe gwa president yo Kaguta Museveni era bali nurtured nnyo ndaba nga bw'obalaba nga onale bw'ayogedde wa twabadde bwe Masaka yokka nga DFCU evuganya ne NUP nga bivuganya bennyini bebetaddeko ba candidates kati ettima in fact nze bwe nafuna obukulembeze buno ngenda kusomesa n'abakulembeze abalala ntekawo emisomo wana tebajagala balekeyo nja kutwala abantu bonna abo badde ekyankwazi kubanga olaba ettima obunanfuusi abantu bayina emiti bayina obusajja ku mitima nze njala kusaba omukulu oyo wakulya DF Democratic Front tibo kiise yekube mu mutima kubanga wadde ffe tuli beenaaremu naye ne bino ebintu bina generation gye ensigo gye basiga other people are preaching this unity you Kaguta Museveni preaching unity. Yes. All right. For us we are preaching cohesion abalaba preaching abikisimanyi kati nze kyendowooza wadde bibiina weebiri naye nga generation yaffe ddako bampuuga n'abalala bagisomesezza ki okukyawo okwo okwanna maddala n'akasajja ku mutima ne mulwanira ne mubode y'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi ne mumusika ekyo bakirekawa so okweyagaliza okwo n'okulaga nti gwasobola in fact ekyo bakiyita nyinza okona lijja kunnyambako okiteeke mu lulimi olutuufu chauvinism oba chauvinism ekyo nti nze nnyina okuba kino kati ebyo byonna tebisobola kutwala in fact nze nga agenda okubeera ssentebe wa Buganda ngenda kuyita ebibiina ebyo ntuule nabo bagambe no wadde kubanga ffe tubeetaaga madde nga muniwo okusika omugwa kuno okubeerawo naye muyiga okusonyiwa kati gundi kyali mu kukola mukulu waffe mukulu Mpuuga
Tachikola mulungi. Achikola mu buchayi. Ekinondo buchayi ogedde konti. Yes. Bali mu kuvuganya ate kibiina ali mu kusiga nsigo. Neta ali mu kujjawo kiri. Kubanga tosobola kutugamba mbu Democratic Front. Democratic Front for what? For what? Okay, for what? What is it? Democratic Front for what? Watch Chikomao. Then too, what democracy are you talking about? What are you fronting? Because when you talk about Democratic Front, check is that there is no democracy, and your first aim is democracy. And yet you were elected, voted, being a leader of parliament, leader of opposition in parliament through democracy. Thank you. Then you are telling people about ekyokusatu ekirala. Abantu balekera okuloza nti abantu populism, cheap popularity. Ofunye emikumi 2 oziwadde abavubuka okunganyiza emmere, oleese omuyimbi ajayimbi. Abantu bate baagala bibyo. Babazze kuliriza gundi ono omuyimbi ono gwentera okulaba alien skin gwe baagala okulaba sigwe. Abantu baagala okulaba kati mpuuga katugeze mpuuga briefly. Changes kyasobola okuleeta mu Masaka. Mwenna muli bannabuddu. Okay. Bali mukola fitu bikoze. Atavumirira changes tuleese. Obutakanya wadenga tukiziganya. You must agree to disagree. Okay. Finally. So nze kyendo mukubira omulanga abantu. Bayigo okusonyiwagana, bayigo okwerekereza, bayigo obuntu bulamu. Owekitiibwa oyo abadde nnyo mu Buganda ng'omukulembeze. Abakulembeze abayise mu Buganda nkubazambogo simanya biki nze bendabye bayina enkola character enjawulo. Okay. So nze kyendowooza mu Buganda wano ekigendo tutawaanya tusobola kulembera. Era twerimba abo bonna boolaba abo beesimbyewo wano mu Buganda tebasobola kulembera kubanga bayina ekintu ku mutima ekitasangika. So niyo mululu kyekizibu. Myaka namwe Museveni akyayagala ki? Kiki kyataakola kyayagala okukyusa mu kaseera kano kyatandaba kukola mu myaka 40 years. Ekisooka those about 4 decades nga akutte mu ggwanga lino. Njagala okwebaza but also damu ne question ya internal democracy. Mwe Museveni yavuganyiza nani kubanga nalaba abavubuka abazze okujjayo empapula 2 ku bifo byebimu ne babavuyavuya bwe batyo. Njagala okwebaza nnyo nalebombidde muganda wange mukulu wange okukkiriza ensobi n'obunafu. Manyi ffe bakatuliki tulina essaala ey'okwenenya. Katonda wange nzikiriza byenjogera byenakola mu kulowooza something like that. President njagala omwebaza olwa humility, that kind of obwetoowaze bwe yalaze. Honorable Mbidde ayogedde n'agamba nti Electoral Commission ye yagenze. Electoral Commission president ye yazze. Ate akyali president w'eggwanga lino paka ndowooza nga bamaze okulonda sibe kiri Honorable etteeka sibe ligamba naye president w'eggwanga yazze n'atuula mu katebe Honorable katuddeko wano ne bamubuuza ebibuuzo 3 tekisooka leeta ID kubanga ffe tulina enkola yaffe bw'ojja osooka n'olaga nti oli member wa kibiina n'okakasa ddala oli member wa kibiina ne bakuwa ekyetaago document eyo olondera mu ggwanga lino national ID eruwa n'agireeta ng'ali ne balooya we by the way bonna babadde ku kitebe ng'atali ne mukyala we oba okawuliraako mwami Adamu n'abatuuliriza n'ava ku meeza eyasoose n'adda ku yookubiri nga mwetoowaze nnyo era n'abasirikale babadde bali wala nnyo kubanga yabadde azze okulaga okusaba okwesimbawo naye ate nga president addamu okusaba okwaffe kutubadde tumusaba ebbanga lyonna tukwegayiridde nnyo bambi weesimbewo gwegwe tukyalabamu omulamwa. In fact by the way njagala okiteeka ku record president tumusumbuye nnyo retired General Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda naddala ffe ab'NRM
tumusumbuye buli kaseera tubadde tumwegayirira naye naawuliriza okusaba kwaffe president bwe yamala omutera bamubuuza leeta receipt eraga nti wasasula ssente kitegeeza emitendera gyonna yagiyitamu naye wakati mbwetowazi so honorable njala okutegeeza president yajja ku electoral commission ya NRM era abantu bangi bamulindirira bambi okumwaniriza n'okumwebaza obwetowaze bwe yalaga teriyo president yali abadde mwetowaze nga Yoweri Kaguta Museveni era y'ensonga lwaki emyaka 4 mitono kubanga waliwo wano mu Uganda mu history nze tadde wange yangamba lubereto nti waliwo wano Uganda twakyusaako ba president waliwo n'abamalako b'emyezi babakyusaako ng'engwe mu history okiwulira waliwo yamalako ennaku 68 ate binaayisa okukyusa abakulembeze si kyekireeta democracy kati batubuulire bwe bakyusa oli n'amalako emyezi 6 what happened? So the issue is for Chetuliko, it's not about longevity. Sikulwa, but it's about ideology. Okay. Then two, munina internal democracy, yes. Fe, abantu abasinga omungi abakulembeze balina kye bayita mu process bagiyita ideological orientation. Tukkiriziganya okubangulwa n'okuwa ekitiibwa mu ebyo ebisaliddwawo abantu naddala aba elders kati gwe bw'ovaayo ng'oli mu kibiina kya NRM tukkiriziganya nti Honorable Mukasambidde y'aba akulira ekika kyaffe wadde tewali ddaame tugeze okay y'aba akulira redi eno ffe baba tusazeewo nga naawe obadde mu lukiiko olusalawo noyitepanya nogamba nange nzize obeera osiibuusa empisa ffe tulina ebintu bibiri tukkiriziganyamu bye batusomesa era NRM byegezzaako okuteeka kyankwanza eyo gy'owulira ssebo Adamu tewabale kubagenda kusiika nkoko tewabayo binyumo twabeerawo okuteesa kukola mbaga nga bannaffe abalabe tubulira eyo nga balina leadership institutes naye nga babateesa ku mbaga nti eno enkya yagundi naye tebateesezaayo mbaga leadership institute yaffe gye tuyina ebangula abantu mu byabufuzi n'empisa n'enneeyisa kati kyova olaba nga abantu etugamba nti Yoweri Kaguta Museveni yajja that is we agree. How about promises zakoze ebbanga lyonna ezitatuuse ngaki okugeza president Wilejja Mukulembeze w'eggwanga mu 1986 yajja ne 10-point program namba 7 yali yogera ku elimination of corruption elimination kumalawo bulyake enguzi na bubbi bwansimbyamu wa musolo bwe yagenza okujempa plati banyongere emyaka 5 malewo oba nwanyise obulyake after 40 years ekisooka edda obuli bw'enguzi bwali tibwogerwa nako gwe wali omanye ekigambo corruption wakiwulyako mu mirembe gw'obote naye n'okukyogerako obwogezi nti bwekiri eyo naye yali ngeri yakukimalawo enkola nyingi eziteekeddwawo IGG yakwako report obadde oli munnamawulire n'agamba nti twagala kuleeta kye bayita lifestyle exactly era abantu bangi bakiwulira tosobola kumalawo buli bwanguzi elimination 100% wabula ogenda obukendeeza naye institutions obumalamu okugeza institutions ezikwatiridde eggwanga ng'amagye public offices zolaba bonotunulya kati mu Kampala ebizimbe bigenda bizimbibwa tuli ekizimbe kyazimbibwa mu myezi 2 nga kiwedde owadde okimanyi tikati ebizimbe manano emyaka n'emyezi nga 6 oba 8 n'omwaka tegugwako mu kizimbe kiri stack tis there tekivaawo sente z'aba contracts obuzubadde mu government contracts governments nze ndi engineer nina company yange ya construction bagita Alp 7th group tugenda into bidding naye essaawa eno tukyasobola kufuna kati contract ng'oyita mu corruption systems nyingi ziteereddwawo munda so obuli bw'enguzi tukyabulwanyisa naye n'obuli bw'enguzi tatira buli ku ssente zokka kubanga tujjukira nnyo omugenzi yaliko speaker wa parliament kama Musaasire yabuuza who is the corrupt? It is you, your wife
your children Honorable Mbidde buli omu ali corrupt naye ekikulu kiri nti corruption eyo tukyayongera ogisomesa abantu so therefore mu myaka ana mwami wabanga President Museveni tasobodde kuteekateeka waakiri omuntu omu alina obusobozi ng'obubwe mu education system gye muzze muwaana ebbanga lyonna that we cannot have even a single person able to lead this country, able to lead the party, the NRM, then I will never wait you. No kuobu WHT want president ya sana na shokutendekebwa. No kugamba bugaminti. Oh, fenna tukiza tusobola. Na ye president achasobola. So it's only Mr. Museveni. No kuobu WHT wa ndi president Yoweri Kaguta Museveni ya achasobola. That is why bonna bava bamwera kema big kubanga nakyo mpisa era batendeke okupa omukisa guno mu program ya Honorable nange nozikiriza n'enkyala mu nzagala okwebaza abantu nabakubya amasomero batuuliza nnyo program zino zijja tuyamba because betuuliza tufunamu ekyo okuyiga ekisembayo nkubira abana Uganda bonna nti eno Uganda yaffe ebyobufuzi tebitwawula tusigala omuntu omu abantu erwaneko nnyo kuba n'emmere ennyingi zo mu maka bana balina okulonda abalina okunonda be ba chairpersons ba NRM ba districts ba delegates abamasindi bakuwulirako abawa Uganda yonna ennonda kubanga saba muzikirize mu mpa omukisa basewo ne banyaba abampuliriza nze sesimbye ku muntu yenna nesimbye ku kifo naye ng'ekigendererwa kyaffe si kya kifo ate era ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti tugatta tunyweza aye tuwanguza kikigendererwa kyaffe tujja tuli bawulize tuli beetowaze ate tuli bagunjule. Okay, good, Doctor. Tuwagire Yoweri Thank you, sir. Njagala ekisooka okwebazibale okwogera bulungi eri abantu. Ngana nkungu neyanziza program yange banga lyonna ngisiima. Batuwuliriza mwebala okuwuliriza omwezi ogujja mu nnaku z'omwezi ez'omumakkati nja kulangirira mu butongole ekigenda okuddako mu byobufuzi. Mu bifuzi byo? Okay. Omwezi ogujja gw'omunana wakati bakirinde kikubire engalo wadange tuyagala kudda Masaka ani nti oyagala kwesimba Masaka ate nate ate kakati nga bwe gwali luli ate kakati lwaki bo balowooza nti nze buli ddakiika nina kwesimba watono wokka. Okay, tunaddamu oyagenda ku kinene bajja kiwulira ekya president kubanga buva ku bubaka bwa parliament ekinene ekiri awo kyeweesimbako kiri kibwa president. Eggwanga ligenda kutegeera ogw'omunana mu makkati kiki kye tuzzaako tuddemu kozi mukulada waliwo abantu baffe batuuliza ab'e Masaka radio 8 waliyo abantu baffe eyo tubatumidde nnyo tubaagala nnyo aye twagala abantu bagendere ku hoteli ya Honorable Mbidde kano akalango nga kayiseeko hoteli nnungi naye mugende bagendewo Els hotel eyo abanjagala ennyo mugende munywewo bunyika lwaki bwe ngenda yate nali simanyi nsasula lwaki bansasuza ate kakati olwo kwe kunjagala omanyi bagamba tuddemu nga bagita bati abantu bajjukize bagamba nti bw'oba oyagala okumanya mikwano gyo tandika bizinesi ojja genda okulaba nga abakuwagira bali nnyo mu mikwano gyo okusinga mikwano gyo okuwagira. Yagamba ku ssomero lyange nti omwana ajja asomere bwe naganga soleka ekitundu nakatwayawukana anti so nga ate gwe mukwano gwange you should be my first customer. Okay. Ate Adamu webale kuba nampisa okeera nnyo kumakya ku TV. Nakati ngenda kubala omukyalo oyo gweweereza naye ku TV. Honorable Mbidde mumanyi bulungi. Happy Powers. Abantu webale kuweereza. Mumugobera Happy Powers. Tubagoberera. Honorable Mbidde mumanyi bulungi. Nawe omanyi. John Chaze. Ne bambi yeyongere okuuma. John Chaze ko. Toddemu nga tesa. Munda bire bitumidde.